netetunalaba Maulana and Rein mwe temwagala byammwe ng'abayimbi bwe baagala ebyabwe ng'abalambuyita bindasitule bwe baagala ebyabwe. Ekirala n'alirowoozezza nti engeri gye mutaddemu erinnya lya Kato Lubwama abazaali mwalikutte ezimu ku proceeds oba ne musasula fees ku baana ba Kato Lubwama kyalibadde kikola sense ogamba obugambye tribute ya Kato Lubwama ne kikomaawo. Katutandike n'ekisembyeyo nga wetwanguya speed agambye nti okukwata obukwasi erinnya Kato Lubwama netulisaawo nti it's a tribute to shame ya Kato Lubwama nti twalikutte akamu ka ssente ne tukawaayo ku famire ya Kato. Njagala okuwa amawulire nti Maulana and Rein ffe bamu ku bamulekwa ba Kato Lubwama. So era kwolesa abantu bajje batuweeyo kasente kabamulekwa Kato yalinga kitaffe, so fwe tuba tufunye ekintu kyonna era naye eri gyali akola ki asanyuka. Bingi ffe tubadde ne Kato mbadde ne Kato Lubwama emyaka 9 na joininga Diamond Esembo mu 2014 nanteekako ettofaali lingi ne tuzanya emizannyo mpaka wafiiridde nga tuli ffenna. So nze wakati wa Maulana ne Rein ne Kato Lubwama tusuubira buli kimu tukigabanye. Atuwadde kye yatuwa naffe twamusiima mu ngeri yaffe era tuli basanyufu nti yagenda okufa nga musiimu eri ffe wabula emasho twagitaddewo oba twasazeewo ebeere tribute gyali ogezaako okumurespectinga n'okumujjukira era nga ne famire ye ejja kubaawo batabani be ne mukyala we tugenda kwogerako naye ayinza obutajja naye one of the family members ajja kubeerawo inshallah. Julius anabawo, I'm sure ne Conrad ajja kubaawo. That is one. Ekyokubiri yabuuzizza yagambye ab'NRM Maulana and Rein mwali mugezezzaako okunoonya ab'NRM. Muganda wange Makko simanyi lwaki totwagala obeera mukwanga Makko ebintu byo okuba n'ekibiina ky'ebyobufuzi ky'owagira ddembe lyo likuweebwa ssemateeka constitution. You have a right to support whoever you want. So Maulana and Rein wetusalawo nti tuwagira ono, it's our right. Ate n'eri side tetugirinaako buzibu era kantwala omukisa guno okoowoola ab'NRM bonna mikwano gyaffe baganda baffe bonna ab'NRM tubaanirize no so si ya byabufuzi era tetunnagambako nti yaba people power bokka mikwano gyaffe baganda baffe ab'NRM abagwa side eri bangi nnyo kono case w'NRM Makko w'NRM oli seeguya w'NRM wabula bannaye nze nvaako munnaye balina bye bawagira bakitegeera tuleme basibako kye batalina tulinde bulinzi ballot paper era ndowooza y'ensonga lwaki eri buli naye mwavayo mulujjudde muwagira dipi tuwagira tetuwagira naye tukoowoola baganda baffe bonna bali mu bibiina by'enjawulo eby'ebyobufuzi mujje kuba eno shosi ya byabufuzi sho yakunyumirwa sho yakuhavinga fana abuzisa kyaba abaina ab'emitwalo tubanoonyezaako n'abuza ne kucyamanti abeera tukuze nabo ukwenezali badabeenaali akakati tubadde tubanoonya tulana banoonya batubeerako so tiwababba ekigambo kyange ekyo so akukyamaani obadde obuza lwaki tumufutte tukola ki bagete banafu kukyamaani naye bagete ekintu kiringi nze nga Maulana I don't know what kukyamaani za nga nze
So when you take it, you say it in the Rango, and you take it, you come with that. Among your wishes are mabugo to actually nothing to buy. Those are looking to see my bag and Havana, about the comes to attention as Havana to stick it up. You are for that. So, two is a attitude. Abantu abajebyamo creative industry bana etuka nti fetukyali eno mu Kamoli naye bana amala okulwana bajja kutereeza nga bateredde ffe tujja kujjawe bateredde obako okusoma oba omwami adabuuza Kakalamba abuuza ekigambo soyiso ekitegeeza ki soyiso ekintu ekyo twakijja mu yali Radio Simba yalina abasoyiso yabaali babuuza ebibuuzo kibanga omuntu onomugaa nti musoye ekibuuzo ekyo akiddemu omwoki omubonero mwe twajja ekigambo ekyo soyiso season 2 era ng'omwami gundi yali eyakisalamu bwatyo Gonzales Mangi eyakisalamu bwatyo fe twamugamba gundi idea yaffe naga mujje mukole soyiso netutambula n'ekyo nozoka tegedde abana ekigambo okwepiica nakyo balize kukitegeera bulungi nze nga Maulana asobola okubanyonnyola okwepiica comes from the capitular word. Capitular, kwepiica. Katebe. So, ojaisi mugera kwe kubekifaananyi ng'oli capitular kwepiica. Kigere? So kintu. Inza okwejjusa okuva mu busomesa. Sejjusa kubanga obusomesa bwanteekako ettofaali ddene nnyo. Nayiga ebintu bingi. Ate ne kati nkyasomesa. One, nafunangayo akasente akatonotono ekyo nsooka kye. Akatonotono akambezangawo ebiseera ebyekyo kyebaza professionally bwina engonjula gye bwangonjula nafunayo emikwano mingi nnyo n'okubanga nateeka ettofaali ku baana b'eggwanga kubanga nina abaana benjigiriza abaana bayitirivu abamu bagenda kufuuka banene mu ggwanga bano muno nga bayise mu mikono gyange so mbwenyumirizaamu nnyo nnyo era obusomesa nkwagala nnyo nange bannaye kambeereko nga munnamawulire nkubuuza kati mubasomesezanga okwo tuwulira nti mu Uganda waliwo abasomesa abafunisa abawala embuto ababasomesa gwewakikola ngooza wewafunisanga wabateekangawo kubanga bwoba osomesa abaana nga basekendi wabawo obusomesa oyo afunisa abaana embuto bwembuuza obafunisa baziteekawo neyanziza ekibuuzo ekyo ndowooza ebibuuzo bisembyawo tugende mu 1-on-1 ekisembereyo ddala muzze mufuna Bobi Wine abatimbye agambye ku Yidi awano ebeerwedde n'atoola n'essalaamu bakusibye ebbanga naye towulira bakusibye ebbanga naye towulira kijjaba kya buswavu Maulana Rein kweyiza okudda mukomera nga ffe tukutudde kati ekyolesi kyaki kamiliyoni baida njagala okutegeeza eggwanga twesanga nga nze ne Maulana Rein ffe bafaani ba kamiliyoni abasinga era twagala nnyo Dr. Jose Kamiliyoni tumwagala nnyo ye ffe bafaani be #1 so ebyo byonna ebyaliwo wa boda just it was a skit eyagwawo mu kiseera ekyo nezannyibwa era tetumusosonkolozaako ya mukwano gwaffe nnyo Dr. Jose Kamiliyoni tuze ne ku show yaffe ajja kujja era abeerewo atuweesa ekitiibwa nakati n'okunyonyola ku about comedy is all about revealing the funny side of the true story omuntu aba asobola ekitegeera nti true story esobola okubeerawo nga wesobola okuzanya ku mukulembeze w'eggwanga naye tumuzannyako ekige naye tulwalizanye tebiba nti bibi ffe tuba tujjayo funny side butya bwe kyandibadde nga kikola ki nga kisesa so abantu bano bino tuzannyako ate munayimana watu kyekyewunyisa nti batusanga oba oluusi otwogerako nabo ne bagamba twongeremu amaanyi era kikola kisanyusa twebaza omubanda wa Kabaka His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine sentamu artist munaffe oyo essuubi lyonna lisibidde erya soyisoyi kuba agenda kugula emmeeza oyo agenda kugula emmeeza situmanyi meka naye ajja zigula
abeereyo. So tumwebaza okubeera naffe kyova olaba naffe tukola ki tugobera sayidi eyo. So ne tukubiriza n'abakulu mu gavumenti bajje mu soyisoyi. Maama Nabbanja twamusangako na maama Nabbanja oyiga buli omukolo twagendako bakavuma we batuyita n'atukolako era tukola maama Nabbanja tukola maama Nabbanja enkola y'olwekyo bweri okugaba twakusukka. Maama Fiina akalaamu maama Fiina jamutwalire Basaale esibifali esibifo yasobodde kujja tukyakola bantu SA muwe mukulusa nawe nafuka muggulu nagenda okulamu ekigenganga so tukole kugulu Banfiina abantu abanene mu ggwanga bonna tubayise Pakumani 7 oba osobola osindika Major General Muhoozi naso ndiye sindika abantu sebe bajja ewawe yali atuletera ssente General Muhoozi so ne batuwa ssente wali nakambiro ya stage bitegeere kitegedde. So netukola ne Banfiina mukonde netukola nani bwa muzeyimagala muzeyimagala nze kujja Kimbo wajje Pastor Bujingo Haji olunaku lulwo Haji Bujingo lona bajje muso yafani lwatya atulwabalwa abasiraamu okusala busolo ama mujje wawugererabidde omugagga Haji Bakaluba tukoola ojje muso yaffe Speaker Anita Amongo tukoola bannaye mujje muso yaffe ffe tuli baana bannayuganda maama Kadaaga obuze ku bantu jangu abantu bakulabeko tukoondeza abantu omukulu Zaake ajje tubeere benna Bambidde Mukasambidde mujje tubeere ffenna loza beeru kirumira Seggirinya ayo mateeka Seggirinya mateeka alina okubaayo sebetebe yakisudde tanaba agenda kukola live mukulu Seggirinya agenda kubaayo bonna memba parliament waliwo n'omukyala memba parliament yali anyonyogera munne jangu otunyonyogere kubafaanyi baffe Tuyinza sukka Kato yamusulira kumusasula kubanga bwe baazannya yamuganja kusasula zali mmeka kamwabi bakamu mwe yabibagambako Kato ebyokusasula magombe afe magombe engeri gye babeeranga bonna ne Kato tuli sure nti ebigambo toyinza kwesiba kubanja nobanja omufu osegede toyinza katumwogeranga baana nga mikwano gy'amagombe abaana bamulekwa era bamulekwa mwe muli bamuleka baani Kato Lubwama wakati ali abali muzeeyi waffe Katemwali mu mutimu yasoloza amabugo. yadde n'akabugo n'aka ate mmwe abaana mundi Muhammad Nsereko yagala ajja tukubira tulinze kati mwe mulinze ki mabugo abagala waliwo abaana abakola live awo tebasonda sente z'abatulu naye tulinze bonna ge bafissaawo batuweeko emaali y'abamulekwa kibi nnyo okuemaali y'abamulekwa batuweeko wabula ekituufu kiri nti temuli amaali ya mulekwa magombe Abdulrazak Magombe mulekwa bakatuleka mu kaseera akazibu mukwano gwa musuubiza akakati kamwe mitwalo abiri tukasonde bakasonde Sana mambanja accountability y'amabugo. ojako baba basobodde bagisula naye teryatesobola kati onoogibanja nadda banagireeta nadda ate tusinga kwagala mugenzi engeri gyatasobola kudda n'accountability tugyetaaga banja abantu bajatandika okutta abantu nga banoonya wegira oyagala basonda akawumbi gamba ekitegeeza okufa kuli musente ogenda okujjako ti nga mutuze abe mukiiba tujja kutta abantu Wangeno posting ndabako mwayimba oluyimba
waliwo abagenda okujjanga ba surprise act Kasakadeyo mulaba ku surprise act. alien skin omulabako surprise act agenda ku Museveni omulabako buli eyayimba kuba Museveni ayimba mpenkoni sabamu bagenda kujjanga ba surprise act yamaani so babezina naye ajja kujja bangi nnyo ba artist mwana kalya tosobola kubeerawo ng'oli mulwadde nga tofudde Maulana Rein.